Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ng'ogoberera iPad updates zetukuwa ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV kyokola kya mutawana nnyo gwakyayimiridde naffe kyokola kya mutawana nnyo gwakyatambulira ku mukutu guno yonna gy'osinzira okubanga gy'olabira yonna oba olabira ku screen ki oba olabira ku TV ki oba olabira ku simu oba computer yonna njagala tubeere nga tutambula ffenna gwatambula naffe Mathias Mpuuga Nsamba nkuletedde ebbaluwa ezo bbiri ezo nga bw'ozirabaawo Mathias Mpuuga Nsamba emikutu egya social media emingi ennyo olunaku lwajjo gyataddeyo ebbaluwa eyo gy'olaba erimu ekigambo ekya red kanjikutereereze wano eyo nga bagamba nti ebbaluwa eyo ewandiikiddwa Yoweri Kaguta Museveni era wansi ng'ataddeko siginicha kakati n'amawulire agazuuse aba agakafuluma galaga mbu ebbaluwa eno eri fake ngenda kubanga mbikuwa naye mu baluwa eno ebimu ku bintu ebyabaddemu mulimu ebyabaddemu service awards to parliamentary commissioners gwe gwabadde omutwe nabikuyitiddemu era ngenda bikuyitiramu kati nga sinaba kubanga mbikuyitiramu kiriza nsooke nkuyitiremu eyo gy'olaba newankubadde abaana ba social media si bangu waliyo naye agitaddemu ekyo mbu naye eri fake naye nze si ekigindeeseza kikino ebbaluwa eri eyafulumiziddwa olunaku lwajjo bagizeemu bwe bati ekitongole ekimanyiddwa nga ekivunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire mu State House ekimanyiddwa nga State House Presidential Press Unit PPU Presidential Press Unit olunaku olwaleero ku Monday ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokutaano omwaka 2024 bagenze ku mukutu gwabwe ku mukutu oguli official ogwa government ya Uganda government of Uganda ne bateekayo general notice the Presidential Press Unit wishes to inform the general public that the letter circulating on social media purportedly authored by Kaguta Museveni on the subject of service awards to parliamentary commissioners is forged nti general notice to forged letter nti okutegeeza eggwanga ku bbaluwa enjingirire ne bategeeza nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire mu State House ekimanyiddwa nga PPU oba Presidential Press Unit kitegeeza eggwanga lyonna oba kigenderedde okuinforminga oba okutegeeza eggwanga lyonna ensi yonna bannayuganda mwenna nti ebbaluwa oba ekipapula ekyo kyemulaba oba ekibaluwa kye bayita ekibaluwa ekisaturatinga ekitambudde ku mitimbagano egya social media egy'enjawulo nti bannange ekipapula ekyo kiriko siginicha ya Museveni naye mukiboole kubanga ekipapula kiri forged kiforginge nkusomera bino nga gwewuliriza nga bw'osubscribinga gwatanaba kubanga osubscribinga nsazeewo njireete lwansonga bangi badde bambuuza nataddeyo nze omu ku bataddeyo amawulire awo ekiro nga Mathias Mpuuga tugamba nti gamubugumye akake kaweddemu omusajja amuwandikidde ekibaluwa kye bakuntumye batandika okubeera nga bamunoonyerezaako kati ne baŋŋamba kakale sebe ebintu bino bibanga bisi bituufu ogenda tugamba otya nze nkuwa mawulire ekijja kyenkuwa kakati saawa zino kkiriza nkuwe ne kino okiwulirize bulungi nnyo bw'obanga ogoberera omukutu ogwa social media guno ogwa Red Zone TV kati wuliriza ekipapula kino kyolaba ku sayidi eno ekiriko PPU oba Presidential Press Unit ekibaluwa ekyo kigamba nti Monday May ng'ennaku z'omwezi 13 2024 general notice on forged letter wano nga bagamba nti nkusomera kino ekibaluwa nkusomera eno ebbaluwa va mu Presidential Press Unit nti the Presidential Press Unit ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire mu State House ekimanyiddwa nga PPU kitegeeza eggwanga mwenna bannayuganda nti ebbaluwa oba ekibaluwa ekitambulira ku mitimbagano egy'enjawulo egya social media ekibaluwa ekyo kijingirire era temukikkiriza newankubadde kiraga mbu kiriko omukono oba siginicha eya Yoweri Kaguta Museveni wano nga babagamba nti mukiboole era mukiginowalinge ekipapula kijingirire the president on the subject of service awards to parliamentary commissioners is forged and should be ignored management era ne bakulaga wano nti kikomi awo kimpi bwe kityo naye ng'ojja genda ku website eya statehouse.go.ug www.statehouse.go.ug n'omukutu ogwa government of Uganda ku mukutu ogwa X ogwayitibwa nga Twitter ojja kubosangayo ekipapula ekyo oba ebbaluwa eyo ekulaga nti ekipapula kiri fake ekipapula kyabaddemu ki abasinga obungi tebakitegedde njagala kuddirayoko eno wansi nga ebimu ku byabadde mu kipapula kino kwabaddeko Museveni okwebuuza olowooza lwaki abantu bano
oloza lwaki bano baweebwa ssente ebigambo bino twabikusomedde ekiro. How can parliamentary commissioners who apparently earn more than other MPs award themselves all that money? Ziri ssente zetwayogeddeko oba akawumbi akamu n'obukadde 1.7 billion Ghana shillings. Ebbaluwa eno yawandiikiddwa bulungi nnyo bannayuganda ne tugiwa obudde kati ffe abamanyi okukola olugambo nga tukuweereza amawulire ne tusalawo tubeere nga gonna tugakuwa ogawulirize bulungi nnyo obeere nga ofuna ebigenda mu maaso. Kati bwe twakuwadde eggulire eryo ne tukunnyonnyola ekyabadde mu bbaluwa eno nga Museveni yeebuuza lwaki Mathias Mpuuga ne ba commissioners balala abasatu abafuna ssente ennyingi okusinga ku babaka ba paalamenti abalala lwaki bandibadde beegabira ssente ezo. Ebigambo ebiri mu bbaluwa eno nze nja kugamba nti bituufu newankubadde yo emaze okonfamingibwa nti ebbaluwa si ntuufu okuva ku mukutu ogwo gwennyini gwe nkugambyeko. Kakati gwagoberera omukutu gwa Red Zone TV nze nkuwa byonna ebibabize era bwe batonaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata aka notification kakuyambako okubeera nga tomissinga nsonga yonna. Era wano abaana bwe bagambidde nti Mathias Mpuuga afunyeemu kamwenyu tetumanyi we yasuze kubanga yasuze emikutu egy'enjawulo. Ensonga lwaki tugamba nti yasuze ku bunkenke emikutu egy'enjawulo gyagenze ne giteekayo ensonga eno era emikutu gyonna nga gikonfaminga kino. Kati wuliriza bw'ogenda ku mukutu ogwa Twitter ojja kusanga omukutu ogumanyiddwa nga NBS gwataddeyo, omukutu ogwa Daily Monitor gwataddeyo ensonga eno nga kizibu nnyo okugamba nti ensonga eno si ntuufu. Oba ntegedde bulungi nnyo ensonga lwaki ensonga eno ekutte wansi ne waggulu era lwaki abaana batandise okuteekawo nabo okuteekawo ekiwandiiko kiri kyenkulaze nga nabo bagamba nammwe ekyammwe kiri feeke. Kino kyenkuteereddewo ekyo kyolaba ensonga emukuze ku ezo z'endowooza evudde endowooza kubeera nti egimu ku mikutu egy'amaanyi ennyo mu ggwanga era nga abantu abasinga obungi gye beesiga okulina omukutu ogwa Daily Monitor nga ne mu lupapula lw'amawulire kyateereddwamu era kyakubiddwa mu mawulire ne bakiwa n'omuntu omunene ogugamba Museveni speaks out on MPs cash awards. Kitegeeza bw'ogula Daily Monitor olunaku olwaleero amawulire ago ogenda gasangamu. Kati abantu badde confused nnyo nga kizibu nnyo okugamba nti ensonga eno si ntuufu oba ntuufu. Kakati we twogerera ekitongole ekimanyiddwa nga PPU oba Presidential Press Unit kivuddeyo ne kigamba nti ffe tubyegaanye, President Museveni abyegaanye. Bino byo nze sinaba kubanga mbiwandiikako. Kati gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV ensonga eno gw'ogiraba otya era ogyogerako ki? Ngera bwe ntera okugamba nti ffe tuba tuteekayo amawulire ebiseera ebisinga tuba twetaaga ne ku ndowoozayo. Oyogera ki ku nsonga eno? Oyogera ki ku ggulire lino ery'okubeera nti gavumenti oba Museveni yeegaanye ebbaluwa gye walabye etambula ku mitimbagano? Naffe wano ku Red Zone TV gye twakuwaddeko kopi n'obeera ng'ogifuna gwe okyogerako ki? Genda mu comment section tuteremu obubaka, genda likinge kubanga gy'okoma okulikinga information gy'ekoma okuba ng'etambula, tubeere nga tuwuliziganya ate tukomewo tubeere nga tukuwa ne updates endala.